byokukola si birungi nze mbabulira omuntu abaye awadde opinion ye okitegeera oba awadde opinion ye ekintu kinene kyane ekituufu nagambye abaana bannooku temuteeka bad comments ku Google review ekyo nembagamba nembannyonnyola mu video zange mugenze gamba wavumye wajonkedde watuvumye navumye kiki kinavumye ekivumye ekiri awo munsaseko muli bangi muli nga 10 muntutte bodo obulumi bunzita ku muntu alinga naye kyemukoze okitegeera nsirika nengamba naye kyemukoze kiriyo paka emuntadde n'ebintu by'okuba abantu si birungi omuntu kidagisa mukuba omuntu abapeniere gyawadde kidagisa mukuba nze mbabuulira tekyetagisa kuba muntu tekyetagisa okitegeera ekyo nopu gyemukozesa si kituufu fenna twagala enkyukakyuka tujagala naye ate tolina kuba muntu fenna tuli eno ku ddungu tuli ku kyeyo fenna tuli ku kyeyo nga nammwe muliyo naffe gye tuli naye tekyetagisa kuba muntu omusanzi muli bangi nali badde mbakolera ki maziga meereere oba nnyinza okugamba nti meranga myereere eyalumbye abaana ba NUP bo munnange babaawo era ne bakutunuulira nojja nga busse ne bakugamba nti tujja kukuzzaayo avuddeyo ne yeetunda kubanga kyamususeeko agamba nti kyeyalabye talikiddira nagenze neweesa opiniyoni nga ngamba bannankyukakyuka nti temuddamu genda ku Google review waayo okuteekayo bad comments naye kyentuuseeko kansooke neetonde nsaba kunsonyiwa mwenna era gwe wenna ng'oyagala commentinga ku Google review genda okomentinga byonna by'oyagala era kuba ku mukono commentinga oba bataminatinze abannayuganda babataminetinge bonna naye siriddamu ekintuseeko leero nze nkimanyi olunaku olwaleero nekyemisana kinnemye okulya leero lwenfunye ku bannayuganda abawere 10 okujja wendi essowa eri awo wembadde naye bampaliriza okujjayo vidiyo abaana b'enkyukakyuka nzijjeeyo bangambye ekijja si muntu sose funa messages ez'enjawulo nga ziyika nga amazzi ku WhatsApp ku imo mu inbox ya TikTok nzijjeeyo vidiyo era gwe nange oluwankyukakyuka nsonyiwa eziba zakuyisizza bubi nsonyiwa olwadde ogenda ku Google review muteeke ebyo nabyo mwagala siriddamu kuba opinion yonna siriddamu era yeekomye yeesembye ekintuuseeko leero nze nkimanyi ku baana b'enkyukakyuka era abannuupu I salute ze Mulumba Patrick kika sijja kwogera bingi bintuuseeko naye byebyo ino kitokotanga sisaanikire ne mukonja bamuyisizaamu egaali bagamba nti kisusse embwa atusse nayita we yandikomye mukonja weetiyudde nnyo kati otandise okuyitira otandise okuyisa omukka omanyi gwe okwogera ennyo kulinga kuwunya kamwa tomanya nti abantu obatta paka nga bakugambyeko kati ogenda osukka ofubye nnyo okwagala okutuzingira mu kibatu ofubye nnyo okwagala okutuzingira mu kibiina kimu bibiri abaana ba NUP kimu bibiri omukulembeze agambye kimu bibiri omukulembeze kimu bibiri omwogezi gwe togeza kutusukkako tolowooza nti okusirika tetulaba bigenda mu maaso ogenda neweefuula amakedo neweeza oli ntisa nolowoozesa abantu nti totegeera nowoza oliga nolowooza nti gwe ovuddeko oli wenga naye ng'oli ku scripti olina by'otambuza gwe mulenzi togeza kutusukkako ate mukunja tosukkawo wandikomye ffe tetuli kibiina kya National Unity Platform ko tetulina mbaka wa parliament tetulina wa kansala ava mu bantu
wabula tuli bantu abanyigiriza. Tuli bantu abanyigiriza nnyo ne tuko okuvaamu omusaayi. Abannayuganda abanyigiriziddwa era bwe twogera nga Abannayuganda. Bw'ovaayo bw'oyogera ebyekisiru, bw'ovaayo bw'oyasaamirira kino, bw'ovaayo bw'oyasaamirira ate ne weefuula yungwe. Ne weezolisa, ne weefuula atategeera. Gwe totujjamize. Mukunja togeza kutujjamize. President talina wabiyingiriramu. Tewali kibiina kya National Platform ekibiyingiramu kwa kiyina aboogezi. Era ne gye kisituula wali mu parliament gye kiri. Wano tewali we babiyingiriramu. Abantu abalujja omuli oluwafaayo n'ayogera obulumi. Abannayuganda bakuŋŋaanyi babako kye boogera. N'ovaayo n'osimba amannyo. N'omala ne weezoliga. Ne weezolisa ne weefuula atategeera. Gwe mukunja naffe tusobola okuvaako. Tulowooza nti gwe kasobola okufuuka zolo. Tulowooza nti gwe kasobola okufuuka n'omenka n'ovaako n'obeera wenga nga atategeera si gwe wekka. Ekifuuka bwe kiveewo ekyasaamirira. Wetiyudde wena ogenze wonna omansaawo obubi. Gwe wetiyudde kati kimala. Gwe tolowooza nti kaakati tetubiraba bigenda mu maaso ne kati ekimala. Gwe totuyitako. Gwe togeza kututankuula. Oyagala okuzannya ku bulumi bwa Munnayuganda, bw'ovaayo bw'obikolamu comedy, bwe weezontowosa, bw'osiriwala. Naye ng'oli ku Bannayuganda bw'oli mu kubasiriwalirako, ozannyira mu bulumi bwabwe. Gwe bino si bya kunoonya content. Si bya kuvaayo buvi, tulwe njagadde kanveeyo nsiniikirize, osimba amannyo. Gwe totuyitako. Mukunja totuyitako. Gwe tosobola, si gwe kasobola okwejjako. Si gwe kasobola okwezontosa. Akavubuka kano kaagala kutumanyira gwe mulenzi. Wavaayo bw'osiriwala, kimu bibiri president agambye. Kimu bibiri simanya abaana ba National Platform, tuli Abannayuganda abanyigirizibwa. Tuli people pa Abannayuganda abanyigiriziddwa okutuuka okuba nga tuli ku kisenge. Okutuuka okuba nga tetukyalina kyakkola, okuggyako okufulumya obulumi ku ngeri yonna omuntu gy'abufulumizza. Gw'oyagala kutumanyiira. Kasajja keetiyudde kamansiza obukyafu buli wamu. Gw'otandise okutuwunyirira, ate si gwe asoose. Gwe tojja nnyo. Tuvuddekawo. Munnange amawulire agaliwo nti abaana abaava e South Africa, njogera ku bavubuka n'abalenzi, gavumenti y'eggwanga Uganda be yajja e South Africa n'ebatuusa waneno mu ggwanga Uganda n'ebatwala ekyankwanzi ne bakola oba baakola mucaka oba baakola ki munnange naye nga ffena twabiraba. Bwe baali bavaayo buli omu ne bamuwa obukadde 2. Wenjogerera kati batandise okuddayo South Africa. Amawulire agaliwo abantu Muzeeyi Museveni be yawasse abantu abaava e South Africa abakuŋŋaanira ekyankwanzi Muzeeyi Museveni n'abewa miliyoni 2 batandise okuddayo South Africa. Wenze abantu abaali ekyankwanzi abaalajananga nti bannange mutuyambe tufa e South Africa ne basindika ennyonyi ne zibajjayo e South Africa ne batuuka Uganda ne babatwala ekyankwanzi ne babasomesa nga bamanyi basomesa abantu bayigere n'okuyingira mu public mu society ze Uganda nga bazzeemu ku magezi. Wenjogerera batandise okuddayo e South Africa. Waliwo ne be bakwatidde eri wakati ku nsalo ya Zimbabwe ne South Africa ewali ziggoonya ewayita abatalina biwandiiko. Jjukira wadde Botswana we wangu kubalina ebiwandiiko niye eri wayitayo bakali waliko ne ziggoonya. Bamanyi no bateeka mu zifiriigi zinemoke zibeerako zifiriigi balinga abasaza embizzi kumbe mulimu n'abantu. Ampakanya kati bagambe nti bannange abaali e South Africa tulina development ze twagala ku ssako yaffe gye twakola nga tuli ekyankwanzi ngamba abaali ekyankwanzi mujje olaba oba abantu 2 abalabako tebasobola kuwera muwendo gwali kyankwanzi nkulayirira. Uganda eyo kya emisinde bazze baba batte naye temutuwowoolera. Ekirungi luli twaligestalinga amanya gonna wekuba kunona tunana batajja niye abajja aba mu Muzeeyi South Africa temudda walo ku internet ne mutuwowoolera. Ekyo nkyogedde kiwedde. Amawulire amayikusifu genfuna geego batandise okuddayo abamu baba kutte n'obbakwata
bebali basazanga embizi eri mu bino mu bifiriji bamayizi moroke za bifiriji zezitayo zingira South Africa mulimu n'abantu nga banyogoga okufa muzifiriza atuuka eri neyeyanika mu kasana nadda engulu tebalina wadde akapapula akaboogerako bebayita Zimbabwe eri muzigoonya wetakutta oba oyiseewo wakyaliyo enguzi Bazimbabwe balina gye babayisa ninga bamu babeera mu bifiriji emmoroka etwala byennyanja eyisaawo nte eyisaawo mbizzi bamaze zisala n'omuntu ne bali beepakira muli ne banyogogera omwo batuuka eri nga tebakyategeera ne babanika kasana ne badda engulu nga tajjukira na gyali baabakutta abamu information nva gifuna kati nkugambye gwegezo oyita olukuŋŋaana oba ennamba yali ekyankwanzi okyasobola ogifuna gwe bagambe kale buli yali ekyankwanzi anone miliyoni 5 ate baali anone miliyoni ezi olaba banajja gegagaliwo bazzeeyo buto abaana balemedde ku nsonga ya Bishop Patience Rwabogo ono nga muwala wa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni naye bagamba nti munange tukuyozaayoza okubanga atuuse ku ekyo nti naye musumba biki nga famire yammwe yeekulembeddemu okutemula Munnayuganda. Congratulations to you, Bishop Rwabogo. Kyandibadde kyabwewusa nnyo nnyo butasooka kukongratulatinga naye nze abantu abamu tetukyakkiririza mu bukulembeze bw'amadiini. This is a bishop muwala wa Yoweri Kaguta Museveni, muwala omu ali ku first family kyemba ngamba. A bishop taata we ya odalinga bannayuganda bakwatibwe bakolebweko ebikolobero. Taata we ya odalinga abannayuganda okubeera mu makomera over 1 year 5 years nga n'abajulizi tebaliiwo ku misango gye babavunaana. Muganda we yakwata abakazi n'abambula, abaami n'abambula n'abassa ku mitimbagano. Bishop, if a bishop cannot convince the family that Ugandans have to be free, bishop omubuulizi munnaddiini nga tasobola kukonvinsinga famire ye kubagamba nti bannange mu bwakatonda kino tekikkirizibwa, nti bannayuganda beetaaga okubeera free, abannayuganda beetaaga okubeera ku makya ne babajja mu makomera gye babateeka nga tebalina na misango, takisobola. She's a bishop. Kati mbulye kikyagenda okubuulira abannayuganda abagoberezi be kale. Oh shit. Sonna yokka nono naye ayongeddeko eddoboozi ku nsonga yemu yennyini eya Patience Rwabogo okubanga munange yaweereddwa obwa bishopu naye nga munange nti famire ye ne bali mu buyinza ate be banyigiriza omunnayuganda. What I don't understand the most is the people who go to the church of Patience Rwabogo, the daughter of Museveni, whose husband holds the license for human trafficking, human parts. Internal organ trafficking license is held by Rwabogo, who is the husband of Patience, who Patience is the daughter of Museveni, who has killed a lot of people, who Patience is the sister of Muhoozi, who has publicly testified about killing Ugandans, including saying he wants Bobby Wine for dead. He has tweeted, we have the tweets, we'll never erase those. We have filed all, Muhoozi came out and said, I have not killed enough this January election period. I need to kill more. Which, I'm speaking, NRM people, are you normal? Is that normal for you? Why would you go and what are you looking for in the church of Patience Rwabogo? I understand they're going to make her a bishop. That does not concern me because everything they have has been accrued or has been earned, not earned. Everything they have gotten in a crooked way.
Muhoozi and all of his ranks are all fraudulent. He did not earn any. You can't be a general and you're that fat. You can hardly walk. You're intoxicated all the time. You can't run from here to there. You had a Muhoozi run and you couldn't run. You were not part of the run. Tell me how you're a general. But besides the point, to say that they're going to make her a bishop or whatever, sure, let them do. They can do whatever they want. Why are you Ugandans supporting these people? Why are you going to those churches? Some of you have lost your people mysteriously. Some of you, after they have done away with your parents, they will even bring you closer and give you some silly positions. And then you feel like you've arrived. And yet you should be avenging the death of your parents or whomever you had who mysteriously was killed or taken life of. Many of the generals from Acholi, many of the leaders from Acholi whose lives have been taken away, their children have been brought close. Brought close, which is ridiculous. Because the cause of your loss is bringing you closer. How crazy is that? So the people who are going to be at, I think I don't know what they call it, coronation or whatever of a bishop, it is unbelievable that this woman who wants to become a bishop has not been able to pray away all the father's demons, has not been able to convert her family that does a lot of evil things to become Christian or to have the right heart. So if you are going to Patience Rwabuogo's church, don't you wonder why Museveni is so evil? Don't you wonder okay, let's say you don't believe me that Museveni is evil. Museveni has stated for a fact that he participated in the killing of Sheikh Chirevu. That is enough. Muhoozi, the sister of Patience Rwabuogo, has come out many times and said he has only killed 21 people during the general elections. He would have loved to kill more. Okay, let's say that's not enough for you. Okay? Your husband is a trafficker of internal organs to wherever. Mwana mulenzi Mulumba Patrick yalajjanye ng'agamba nti ye yakoze ka statement katini nti naye abaana bamubuukidde ne bamwogerera ebisongovu. Mulumba Patrick njagala nkuddemu kasajja gwe mulekera okwekwata ku bisubi. Okitegedde muno tulina ekyama kye tuyinza okukolawo. Okitegedde muno nawe gavumenti gy'owagira toyagala kuddayo. Lwaki toyagala kuddayo? Lwaki toyagala kuddayo gavumenti bw'eba nnungi? Ogambye embunno Robert Kyagulanyi Ssentamu obaleeta omuvuma obadde ovuma abafuutu soja. Ojjawo desite evuma abafuutu soja. Oba ejjawo desite yonna yonna ekukkiriza okuvuma omuntu n'omuyita omusiru gw'otaliisa gw'otagulira tiketi kujja ku kyeyo wabula omuntu gw'oyawukanye naye mu ndowooza. Lwaki tojja n'odisikasinga ekirowoozo ky'oli kyayogedde n'ogaana okumuvoola mbuno omusiru? Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ajja ng'anoonya Kalumba na Uganda yagamba kuba na Uganda muna agenda kubafuga. Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze era yagamba abantu bonna abagala okwesa mujje muwesimbewo ku bukulembeze. Agenda kukulemberamu banna Uganda. Gwojjawo desite yonna yonna emukakkanya gwe kakyali gwemu. Ate katokoze vidiyo weefuula nti manya tewavumye Kyagulanyi manya biki ebyo genda bigamba abantu abatategeera. Reverse psychology tojja kumuzannya. Abaana b'e Saudi kati mumanye ekyokukola mumukubire ku namba zeezo mumuwe emirimu. Bw'oba manyi ne CID muwe namba ya CID amukubire amuwe omulimo agenda tolose kadaama ajja kakasa nti naye asobola okudda ewaka. Gavumenti gy'awagira lwaki toyagala kugiddamu? Lwaki toyagala kugiddamu gwe Mulumba? Bannayuganda bava ne bakuyirawo omubiri mazima ddala. Nange yali omu ku bo kyekinnuma leeteka sentinary mu matiga nereeta nesesema sente ekyo kyonna kyonna tokitegeera nekyabbisa sente zo ku akawunti neyo politics eyo nguzi. Bw'oba otosa kwezigisa sente zo na banka ey'amaanyi ngayo nga sentinary e Uganda okakasa gavumenti ye eba safe gwe gy'owagira. Bannayuganda mwena muduse muzze eno ku byeyo era n'osigala ng'okyawagira gavumenti ng'eyo. Lwaki temuddamu magezi? Kakati bakadaama bannange mumuwe emirimu. Enamba ye mukugambe giwe CID. Mulumba enamba ya CID agenda kukubira akuwa omulimo. Yaniriza omulimo Mulumba. Njagala ogenda okole. Njagala ogenda okole. Kakati oddeyo ovume bulungi Kyagulanyi Ssentamu ng'olina w'osinziira okumuvuga.
ng'oli waka okitegedde mulumba nzija nategedde genda tombuuza tokola ki genda guvuma kyagwanyisa wallahi tugenda kufa nammwe omu ku omu nga wekomite ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde buterevu tekanga tukomawo nabyo tofaawo